Kantandike n'omukyala Sharon alamuse ku bannayuganda. Abalabi ba KTV so ndi neto waza okubeera wano mbadde ngenze mu lulimi olunyanyimbe anti kati omanyi bwembeera nga nsanyuse nnyo ngenda nnyo mu lunyanyimbe. I know naye ndi musanyufu nnyo okubeera ku mpewo za KTV. Njaga kwebaza Mukama olw'omusumba n'omukyala ekitiibwa n'ettendo tubimuddiza babadde mpaji nnene nnyo eri abayimbi ba gospel kizibu okusanga. Okay. Bagadde nnyo abayimbi taata tukussaamu ekitiibwa ne mami. I love mami so much. She's an inspiration. Manya gange nze Sharon Nagawa ndi mukyala mulokole nakkiriza Yesu okuba omulokozi wange. Nsumbibwa omusumba Joseph Buyungu muwanguzi tusangibwa Nansana Kabumbi. Amina. Weesibye enkobo onywedde munnange mushoyo wa leero. Amina. Victor muwanguzi natandika okugoberera nga muzeeyi Ssenfuma amaze okufa awo we nalokokera awo ennyo enjiri ya Ssenfuma ya muzeeyi Ssenfuma yankolamu nnyo obujulizi obwo bwe nalokokerako munnange naye kati ate we munsachinga ennyo ku YouTube nga ndaba mu kusinza obeera naye n'ennyongero okwagala munnange era naawe ompeera ddala omukisa lamusa ku bannayuganda abatuwuliriza Mukama waffe yeebazibwe nnyo mbalamusako mu linnya lya Yesu Kristo mpeereddwa omwaganya era ngubalanga mukisa munene okubeera wano. Manya n'eddoboozi Jesse Victor ndi musajja mulokole era nva mu buweereza bwa UCC Inaman Ministries. Nebaza Mukama kuba omwaganya guno okunyamiriza nange nzisaamu ekitiibwa abakulembeze bonna abaddukanya obuweereza buno. Mukama abawa omukisa mwebala omulimu gwe mukola. Manye nti empeera yaffe bwe tuyimirira mu maaso ga kitaffe teritubula. Amina. Kale Big Masavu lamusa tokalintalo oyo kaba kalintalo oyo Mukama waffe yeebazibwe abali ku TV eno amanya ze Big Masavu ni musanyufu nnyo bangame njogenda gyensabira nze gyensangira gyensabira ngasanga church nga government yagikiriza nsabirayo sina gyengamba tisina gyensabira nze nagamba sikyaza ku musumba wange ku TV buli namwogerangako wano bamukubira essimu musumba mutabani owedde ayogera bino ku TV nenga kati nommo kati je kinsangira gyensabira kale ngo ino omusumba kale bile bya TV namugaba biveeko sibituufu mu ebimu kale abo tutandikidde we program ni wetandike tanse no musumba Hilda Ndagano basebere banyabo era nga tubadde twogera ku nnono z'okusinza twatandise nga twebuza okusinza kyeki mu bumpipi ndowooza kansoge tandike nabo kuna fe tulina mu kizimbe Masavu sijja kimubuuza oba oli awusiwanta alina ideology ku kigambo okusinza naye katunde byanayogera amukyala Nagawa gwe okusinza okutegeera otya gwenga omusinza kuba oli musinza nkumanyi okusinza okutegeera otya nade ntudawo nga mbuzo moyo wa Mukama nembikulirwa nti okusinza kunene tekusobola kugwayo abula buli omu alina byamubikkulirako buli omu alina kyamubikkulirako. Victor alina engeri gyagenda okitegeera nze nina engeri gyengenda okitegeera it depends ibye bwakikubikkulira naye first of all tenasigiga ku kusinza ayagala nnyo okumusinza olw'ekyo kyali okusinza Katonda abantu abamu omulembe guno tubadde tumusinza lw'ebyo byakoze byatukoledde era osanga omuntu ng'akaaba Mukama weebala onkoledde kino but the first principle kumusinza olw'ekyo kyali kuba Katonda atasobola kwesinza. Okusinza kitegeeza okusukkulumya omuntu oyo nga omutonzi creator of everything acknowledging kitegeeza ki okumusaamu ekitiibwa okumulabawo okwacknowledginga nti ye Katonda owa buli kimu ye mutonzi musukkulumya buli kimu kitegeeza kituzaayo ku kiri nti tumusinza olw'ebyo byakoze era ekyo tekikyali part of me nti buli wenzija mu maaso ga Mukama musinza olw'ebyo byakoze kati musinza olw'ekyo kyali first of all. Naye ng'okusinza okutuufu kuva ku mutima mutima gwoyo asinza mutima kubanga atugamba Bible etugamba anoonya omutima ogumusinza mu mazima ne muki ne mu butuukirivu kati omutima gwo guno jozi nabadde mu kusinza nengamba abantu nali ku TikTok nengamba abantu bw'otagwa mu laavu na muntu ono tojja nakutegeera kusinza kyeki. If you don't fall in love tojja kuzuula byama byakusinza. You get it? Naye buli lwogwa mu laavu n'omuntu ono agenda kubikkulira obugazi bwe. Ojja kutuuka ogendanga mu maaso ge ng'omusinza olw'obunene bwe naye nga tomusinza olw'ekyo
olwebyo byakoze like tomusinza olwebyo byakoze omusinza olwekyo kyali nze nandirowoozezza tusooke n'omutima ogutuukiridde ogusinza Katonda mbadde ndowoozawo ne ngamba ebintu ebimu lwaki abamu batuyita abasinza abatwala abantu ku Namulondo nti abaako byatubikkulire naye ate sifa ababatwala there is a role of the Holy Spirit oyo fenna lwansonga we are vessels bibya kitegeeza omwoyo wa Mukama atuula mu ffe n'atuyambako okukulembera abantu be paka ku Namulondo kati ffe tetulina kyetuli era bakuyimba nti Sharon nina kyendi wano sirina kyendi mala kutuuzibwamu kibya kimala kujjuzibwa oli omwoyo gwe yatulekera bw'atuula mu nze najja n'akozesa nze. That's why Victor bwe tuba tugenda tumugamba mwoyo mutukuvu kibya kino kizze kikozesa abantu bwe batuuke ku Namulondo. Kale katuulize Jesse Mamuwanguzi okusinza gwe okutegeera otya? Sitya Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nebaza Mukama ku lw'amagezi agagabanyiddwa mwannyinaze. Saagala nnyo nakuddamu bigambo bye okusinza kyekyo. First of all, worship is a revelation. And it's a revelation that comes from a relationship. So tosobola kwawukanya kusinza na nkolagana. Okusinza kuva mu nkolagana. Then olw'enkolagana gy'obeera naye neefuuka lifestyle. Kitegeeza nti oyinza n'okuba olyako ku definition omuntu n'akugamba nti okusinza is a lifestyle. Yeah, true. Kubanga it is not that one moment that you have come to say oli mulungi oli wa kitiibwa obisinga, but okusinza is how you even live your life. True. You can't worship someone you do not obey. You can't worship who you do not love. And then it goes back to the ultimate one. Tosobola kusinza gwotamanyi. Bible yetugamba mu Yokaana essula ey'okuna bane njagala okusiima nnyo Mukama ku lw'abasumba baffe ne ku lw'okuyigirizibwa kwonna. Buli wenfuna omwaganyi ogende wantu wonna ntera nnyo okwagala okukyogera. Nebaza Mukama nti nze ndi second generation. Nza n'okuba ndi mukale third. Naye kaŋŋambe second generation kubanga nkulidde mu nnyumba ya Mukama. Nfunye omwaganyi ogwo. So mbaddewo naye nfunye nnyo okusomesebwa, ekyo njagala okukyebaliza Mukama. Nti ntambudde wansi wa guidance n'obuyambi ku lw'abatusooka. Era ekimu ku bye nayiga biri mu byawandiikibwa nga bajja babitu exposingira kino na kino. Kati njagadde okunokolayo ekiri mu John chapter 4. Bible eyogera ku Yesu bwe yali ku weele eyo n'omukyalo oyo Omusamaliya. Mbunaamusaba amazzi. Omukyala n'amubuuza ssebo gwe ansaba amazzi tomanyi nambiranye eri wakati waffe, tomanyi nti ffe ab'egindi tetuwa ab'egindi, ab'egindi tetwogera n'ab'egindi. Yesu n'amugamba singa n'otegedde akusaba singa wafuna okubikkulirwa okwo. In short, the first statement is singa otegedde, singa omanyi ani akusaba wandimuwadde, kubanga ate ye bw'omuwa agenda kuwa, alina obusobozi obukuwa amazzi n'otaddamu kuba na nnyonta. Omukyala n'abeera curious nnyo. Yesu n'akola statement n'amugamba musinza gwe mutamanyi. And it happens to us a lot. Nti sometimes tumumanyiiko lwabye tumuwuliddeko olumu ku lw'ebyo byatukoledde. Era Sharon akyogedde bulungi nnyo n'agamba nti the first thing, the first reason we worship is because of who he is. Ekitegeeza bwe tuba twakutambula stepwise to define what worship is, its relationship, its lifestyle, it is revelation. Ebigambo ebisatu byenjogedde okwo kwe kusinza. Why do we worship? The whole summary of it is
it comes from the fact that we have received a revelation tumutegedde tulikuliddwa yaani bw'omutegeera yaani n'otegeera nti wa kitiibwa bw'otegeera yaani n'otegeera nti teri ayinza kukola byakola n'osanga era bw'otunira ennyimba zaffe zibeeramu ebigambo ebyo at first some songs express oba nezoogera nezadressinga yaani you are holy oli mutukuvu yesu oli mutukuvu nebbanga likuvunamira you hear then netujja some other worship expressions nezibeera byokola tewali abisobola you're now referring still after getting a revelation of who he is you also get to appreciate biki byakola ebitalina abikola so it is literally us elevating God above oba tumusitula waggulu w'ebirala byonna okay kati kankikomyewo ko wane waka we tuli e Uganda worship erina engeri gyekyuka okusinziira ku buli culture expression y'okusinza ekyuka nnyo okusinziira ku culture era ogenda okuwulira ng'engeri maybe ab'Ebbulaniya gye bamusinza si emu n'engeri ab'Uganda gye tumusinza ate si emu n'Abasamoa gye bamusinza si emu n'Abayindi gye bamusinza kati nga tusinza Katonda y'omu but we have different expressions of worship sometimes informed by the different cultures so abe Uganda ebagezako koppa Abayindi kye bakola nga bamusinza n'ebe nyinza okukanga nkoze ekikyamu nga simusinza according to kyabadde nsuubiramu okay kati okukoppa nno kwa njawulo waliwo okuyiga we can learn a culture and I master you can yes osobola okuyiga culture y'abalala engeri gye expressingamu okusinza kwabwe n'ogiyigirako n'ogikozesa kubanga Bible yesigala etugamba ye Katonda w'amawanga gonna era in fact etugamba mu Galatians nti mu maaso ge tewakyaliwo nze ndi Muganda nze ndi Munyarwanda nze ndi Muyini nze ndi ffenna tusigala tuli baana but there are different expressions kati kyentegedde nyinza okuba nkutute speed naye nzija kukinyusa ekitera okututabula kuba mpuliriza olusi tukaayana nnyo ku ngeri gye tumusinzaamu ya AI ennaku zino ekaaye muganda wa Bobby oyo Victor yes oyogedde ku kintu nze nzirayo ku kubikkulibwa yes mbagambye okusinza Katonda kunene ate ayagala abantu bonna bamusinze asobola obikkulira Victor okusinza mu kuwaayo nnyo asobola okumbikkulira mu kugenda ebuziba n'obigambo nze nga nsinza businza nnyimba buyimbi asobola okubikkulira kati amawanga ffenna tubikkulidde engeri ez'enjawulo nze ndowooza kubikkulirwa okuli deep it's a relationship gyogenda n'akuwa ekikyo kyovola aba bw'osanga Victor ng'akola ekikye bw'abanga munywevu ng'amanyi gye yakijja tajja kita olw'omwogerera it's kye yabikkulibwa nze bwe nali nzija nga ndeeta alina bye yaŋŋamba Victor byatakola nze byenkola kye maama ge bulyo amubikkulira kasita omugenda into like if you go into a relationship with God agenda kubikkulira ekikye nga bw'olaba omusumba nti musumba gundi Mukama yambikkulira kukola kino musumba gundi yambikkulira kino we don't judge it's a relationship joje kyekyenjawulo ekikufuula ow'enjawulo musinza mu ngeri ne Sharon nina ekintu ze kyenjagala okubuuza ne Victor ne Mats I'm not a host right naye waliyo ekintu ekyaze mu church naddala mu abasinza Sharon I can't sing I can't know what God yakutadde ku mutima naye kati ffe abasinza abamwe no mu church twayize kino we want to like ng'omuntu unogamba ali awo alage nti nze am available before the pastor but what comes in my head kozi Brian Bega yayimba ki yazirwana kozi no yayimba ki that's what comes in our heads abasinga twayize ki nze mayiro akimbita bi AI music ebyo kati byazze ku katuuti but when we say this muganda yange oli mukola AI ku katuuti awo toli mu kusinza what you're trying to mean they copy and paste exactly definitely you can't tell me nti oli musinza Mukama Katonda oyo gwe tusaba atugabira mu ngeri ya njawulo tebakulimba nti Katonda asobola okugamba ekigambo nze masavu kyenjogedde ate akiwegwe Mats tekisoboka before they answer you that question okusinza okutegeera okyagwe ngoma okusinza kitegeeza Mukama kyoyagala kyakkoledde gwe ng'omwebaza n'okumuwa Mukama singa tabadde gwe tekyandibaddewo kino kyonkoledde naye ate nze wenkwata essala
gyobadde osaba ate nange nengisabisa ate nenjagala abantu nabo bagisabe eri siba nkusinza eyo AI oli yakoze kumpi naawe gwe mba nkoze kati bebasinza baffe bakakati wetubagambako olwanisa mukama byako oli mukulwanisa bwakabaka bwa Katonda mugamba we are bringing entertainment into church nayo nekikkiriza. So Nagawa, have you done that before? Have you seen people do that before? Njakayimba Pastor Brian Kayimba yazirwana. Definitely. Ne bakuyita ku kito Josinze nawe omwoyo nakulungamya n'otambulirawo. Is it right or is it something that must not be done? Abo basi nga tuwumulamuko. First of all, kangende wa masavu nadem worship jenakoze worship at his throne. I was nalungamizibwa okutegera nti buli wetusinza tulina okutuuka munyimba zaani Sharon munyimba zaani munyimba zaani masavu munyimba zaani masavu oli mufumbo omukyala akula talaba amasanze bagajjeko eri waffe nembikkulirwanze. That's why I came out ningamba ngenda kubeera nga nkola ekintu kino ekya worship at his throne. Ekintu kyambikiriddwa kya mirundi esatu tusinza Katonda olw'ekyo kyali ekyo kyekirina okusooka. Oba akoze oba olidde oba tolidde oba onywedde oba tonywedde abantu tujja mu church n'ebizibu oli n'asooka alowooza ebizibu bye ne bimulemu okusinza ate ekiba kikulese kwegamba oba tokitegeezezza ekisookera ddala Katonda kyali. Ekyokubiri olw'ebyo byakoze kuba abikoze. Ekyokusatu olw'ebyo byagenda okukola. Okay, that was kyenabikkuliddwa nze ng'omuntu. Nzirayo ku mwami oyo buli omwoyo wa Mukama lwembeera mu nkolagana naye nembanga neeyawudde naye buli lwampa oluyimba oba okubikkulirwa buli lwenkuleeta mu bantu ne kutambula aba nekyayagala okukola. Nakoliba Brian Wega n'oyimba oluyimba lwe yayimba nenzija nenduyimbanga ye. It was a revelation or eyabikkulirwa Victor ku lw'obwakabaka bwa Katonda. You get my point. Era bwenzija nenduyimba mba nyongerayo ekyeyawa Victor. Okay. Ochiguse. Kyongereyo okubeera omukisa eri abantu be. That is not Thank you. Something and all okay, that. AI kyeyakoze kati gwa kisanyukidde, right? Masavu AI kyeyakoze kiri okay. Kampumulemu katono nnyo. Gwatugoberera sawa zino ku mikulu gyaffe migatta abantu chokola kyamanyo nyindala waliwo omukyala wuno bamwita Kamulege ya Hope Lilian yagambye you are welcome Sharon Nagawa and Jesse Victor ali ku Facebook. Tugenda komawo tutunulire emitendera egituyingiza oba egitutwala mu kusinza bwe tukomawo we tugenda okutandikira yenze M Smarts.